Kati gwe wofuna essimu gy'otategera kano kajje mu firimu eno kumbe wali eri mu ddinisa tulina kye tulaba waliwo ekimulaba yetta kikonkona ate laba watwala omutwe gwonna ekintu kiyinza okuyisa. Yes, twolekedde kina Uganda naye kitiisa mbagamba byogenda okulaba byaliwo emyaka 5 emabega mu kifo ekimu mu East Africa. Kina Uganda naye kyantiisa. Horamatic Uganda movies. It's a Netflix movie. Kati munange wali wano kumbe emabega waliwo ekisala bino byaliwo. Alo kati soke tulabe ku biki ebyaliwo mu kusooka nga kyetulabe tetulina kiraba bagisedde WhatsApp voice note. WhatsApp voice note okategera kati munnange agana mwe musigaye tulabe movie obuliwo betuddemu ebyo gwe nawe oyagala tuddemu obwo obukingiri mbwataate wama tugende ku pate kati bano babadde wuwe naye nga balaba firimu ne basaba agamba katugende ku pate yagaana ogenda nabo ku pate kuba abaana ennaku zino bakuba emigere ababbi akuba rawundi kiiki mu bulago. Kati munnange Jet ye yakolera VFX mu firimu gy'ogenda okulaba. Kati omukulu yagaanye ogenda ku pate munnange abaako ka voice note kabikkula. Aramusisa members mu group waliwo obuzibu obwakudde ku WhatsApp munnange waliwo omuzimu ogututta. Kati ka voice note kano kayita nnyo oyinza n'okubanga naawe wakafunako nti waliwo omuzimu oguyita ku WhatsApp gukuba essimu wekukubira essimu munnange egijo giba giwedde kubanga mu Tanzania bangi bafudde naye wetulaba omwami ono wano waliwo ekimulaba lengera mu ddinisa wali waliwo agenda okuwuliriza voice note kumbe kati bamugambye wofuna essimu bweti togikwata voice note bweti weyale kati abagena badde nga ayina kyendabye mabe nga weeguli naye ffe tugulabye guno omuzimu gwasinziiranga ku voice note wewazanya ng'eyo voice note n'ogiweza ne muno n'agizanya bino byaliyo nga munnange gubeerawo ku bulinzi. Kati omukulu ngadda mu nnyumba si ye yakazikiza nassaako akataala kano kafirimu kanyuvu nnyo wabula nkugamba subscribing liking commenting ku channel yaffe eno eya Jefflix kuba obadde omanyi Netflix kati ate eno Jefflix ejja kutuusako ebina Uganda super kalasa biri byennyini ebiri ku international level. Tulaba Horamatic Uganda movie kati ono ng'aweereza bebi wa mugamba bebi jangu ondabeko bebi namugamba nsonyiwa munnange sijja kusobola kujja kubanga ye taata gyaliwo. Kati aba ali awo essimu nejja yessimu bweti tetegereka pipi gye bamugambye yakwadde simu ng'evuga gambo bangi kwata oba sijje jukira buli wobeera so much curiosity ng'oyagala nnyo okumanya ng'akwata essimu daba ekifaananyi wulira amaloboozi tebitegeekanaga yi lindamu alo yo gwe mwana yiwagwa n storage gwe nawe beera kikinga toyogera najjako eddoboozi ligambye beera mugezi tokwata simu. Kati gwe wofuna essimu gy'otategera kano kajje mu firimu eno kumbe wali eri mu ddinisa tulina kye tulaba waliwo ekimulaba yetta kikonkona ate laba watwala omutwe gwonna ekintu kiyinza okuyisa mwana agenda okukebera bwati nga kyaliwe atidde siku voice note gye yawulidde Demasi mwana Demasi naawe obimanyi muganda wange oluddeyo mwana mbadde ne bakilianti bangi leero nga sina ngeri gye nvaawo jjukira nzaaliwo nzekka mwana afuuka muzibu ennaku zino akasente nkatwala akakikomando leka naawe gwe wange njakuwa mwana jjukira oli mukanaana kati muyayi akatema obukomando bonna tannasasula kati Demasi yabadde amuleetedde komando
amukoledde ka delivery akereyemu lwa nsonga abadde ne ba client ate nga yaliwo yekka ngadda mu nyumba ng'abirowooza gamba sawa yakwesala ddigobe omanyi akakomando katubeererawo nnyo okitegeera sebu nali awo nensanga omusajja nga ntono talyanga kakomando neŋŋamba bannange abikula akakomando okulya ettaala ne livaako ettaala kumbe emabega waliwo ate ekiriyo yetannakiraba kigenda omukwata kagenda omukono nga weekiri amasannyalaze gavuddeko gokka kyokka ate ebweru gyegali ne mu nnyumba tegaliimu kitegeeza ki ekiri emabega ye takirabye akuba ku ssimu bamugamba nti kumbe guno omuzimu gulina sitayiro gukuteerako ka projekita wali eri ne gukulabako ku kyekigenda okuba nga kikutuukako ladies and gentlemen obudde buzze ku bunnaabwo azaako ettaala nga weguli emabega guyimirira ate nga guba gujja kufaanana ladies and gentlemen alo yali amanyi awedde naye nga weguli mu nnyumba alimu yekka yakutte essimu amugambye tokwata ssimu tulengera ebigere bijjeku nekisala ajja alingiza mu diisi kirazewo negagenda emabega obadde okimanyi nti no tukubiddeko ku firimu eno egenda fuluma mu bujjuvu obadde olaba kalango alo kati munnange subscribing o liking o commenting ate firimu yaffe tujja kuba tugisabukula wo subscribing no liking anoteekako n'akadde ojja kuba ofuna notification nga twakagisuulawo joske